when the day of Pentecost, and devout men of every nation under heaven, and they were amazed and wondered, saying, all works of God. The word of the Lord. Lord, send forth your Spirit and renew the face of the world. With us, as well as senior fund, senior six from other different schools, please come forward as well and receive this blessing. I stand here to do a simple task. Buli lunaku omuwala oyo ng'akaaba bw'agenda mu mmisa ng'akaaba bukaabi. Era buli lunaku olwaggwanga n'agamba nti n'olwaleero nnyabo sirabye. Olunaku ne luziba lwakubiri, lwakusatu, lwakuna, lwakutaano, ennaku ne ziggwako. And on the last day, listen to what happened to her. She was still blind. The Holy Father was celebrating the Mass. And the time came for Holy Communion. People went to receive Holy Communion. She was helped by other young people to go and receive Holy Communion. She received the Holy Communion, came back to her seat and cried and said, "This is the last day. But I'm not going back blind." She cried, and as she wiped the tears, she found that she was seeing the Pope. She was seeing the altar around here, and you are hearing me. The Holy Spirit is going upon you, please. Be ready to receive the gifts of the Holy Spirit, especially Abana Baffe, who are going to be confirmed. Congratulations. Make your prayer, please, to the Holy Spirit. Tom pitanga komulo kosi gakuko chita
nti tetubongoota. That's the message. Ffenna abali wano tuleme kubongootera mu mirimu gyaffe. Abasomesa mube n'obuvunaanyizibwa era mutuukirize obuvunaanyizibwa bwammwe. Eyo message ewa Kabaka, muleme kubongoota. Naffe ba director twakwasibwa, ba head teachers nabo n'abalina obuvunaanyizibwa omulimu ogwo. Egyo gy'emirimu Ssaabasajja Kabaka gy'agamba tuleme okubotongeramu. Tukole ekyo ekitugwanidde. Naddala aba dayosisi eno yatukanye ku kintu kimu. Let's cooperate, not competing. Bw'olaba ekirungi ekiri ewa munno mukisharinge. Meeting zino zetubeeramu, party zetubeeramu nga ba head teachers, si kulya buli, but we are there to share experiences. Tuli basomesa wonna gye tuli, era oli head teacher era oli musomesa mu ssomero lyonna ly'oli. Kale yamba munno alina obwetaavu mu magezi. Bwe kiba kisoboka ne mu nsawo naye nga amagezi gasobola okututwala mu maaso nga diocese, ng'abasomesa, ng'abayigisa. We have just celebrated our Teachers' Day and the message was very clear. Nja kusaba abasomesa tukwatire awo ate tubeere bumu ng'ate twebuzaganyaako. Kulu nja kuwaayo ensawo za sementi 7 ziyambeko mu kuzimba Bugweyo. Ate baba old boys Bakutidwa abato nnyo bwe bati of this school. You own it and market it. Libeere essomero lyammwe nga neighbor yenna, mukwano gwo, omwana wa mwannyoko, bonna tubeetaaga wano tulabe nti tutwala essomero lyaffe mu maaso. Mubeere very positive ng'abazadde eri essomero lino. Ne wabaawo ekikunyizizza ng'ogwala kikuluma, don't go on the platform of the parents on the WhatsApp group and just put anything there. See the head teacher if you are to see this school grow into a wonderful school. And give guidance when they come and make sure that they plan for this school. My Lord, I assure you that the school is in safe hands, as we have the chairman board with his team that he will introduce to us. The construction of the storage building and all the other developments, my Lord, are because of that team. They spend a lot of time here. They always come, sit and make and give us guidelines that we are to follow. My Lord, allow me to thank the parents and all the students for the work well done. These are also our right-hand arm as far as the growing and development of this school is concerned. The old students promised me a new gate, and they told me that the gate is shaming their visitors whenever they bring them to their school. They teamed up with our parents and they took on the leadership of constructing our perimeter wall. Francis Borgia. Olunaku olwo lutuuka ng'ennaku z'omwezi 10 ogw'ekkumi. Kituyambako ne tulukuza ng'ennaku z'omwezi 9 kubeera public holiday eba independence. Ono twagala okwebaza omusumba w'e Lugazi, w'essaza ly'e Lugazi, asobodde okujja n'asoma naffe. Abadde naffe okuviira ddala ku makya paka kati. Awadde abaana baffe confirmation abaana abasukka 5. Ate asobodde okuwa abaana baffe omukisa ogw'okukola ebibuuzo. Agenze ku holo yaffe empya n'agiwa omukisa abaana mwe bagenda okukolera ebibuuzo. Awo tusuubira ne twetegese bulungi engeri ebibuuzo gye bitandika wiiki ejja, era n'omusumba atuwadde omukisa ne tuba nga abaana baffe bali bulungi nnyo era bajja kukola ebibuuzo. 12 essomero lyaffe likyuse nnyo era ababaddewo balirabye nga lijja likyuka bingi. Tukuzizza omuntu omulamba. Mukuza omuntu omulamba abaana baffe bali mu offices kati bangi. Amasomero mangi galina emyaka 10 nga tegalinayo omwana n'omu gwe benyumirizaamu. Ffe bangi be twenyumirizaamu era mu speech ed teacher tutegeezezza
nti abaana abo abayitira mu ssomero lino bebatandise ku mulimu gw'ozimba ekikomera ku ssomero nga begatiddwako abazadde. Awo no kitegeeza nti tulina abaana bangi be twenyumirizaamu n'ebintu bingi bye twenyumirizaamu. Tubadde n'Oweekitiibwa Moses Kimba Ssennyonjo okuva mu gavumenti ya Buganda ng'omugenyi ow'enjawulo akuutidde abazadde okufaayo ku